Ssenkulu wa seminariyo enkulu ey'Eggaba Father Lazarus Luyinda akubiriza abakristu okulungamya abaana mu ddiini nga bayambako abasomesa bye babayigiriza nga bamala emisomo gye Klezia abaana baabwe baleme kusoberwa mu nsi eno erimu amaggwa amangi. Ensi yaffe lwaleero tugenda osaaga tugenda kuwaana ebifa abakutemuruka nga tuyita mu Kampala kubera kaseera otambula bwemunyota onaddeero kinya kino olemeddemu kino kikoze kitero mugamba naye tujenensiyo yabaaki naye nga ate ffe tubiko kubanga tugambye ekigambo kya Katonda okuleeta ebibala ebituufu nti tusalire ekibuga kyaffe tusalire ekisomesa kyaffe olunaku lwalukwebaza olunaku olw'okusiima namwe muliko bye mwebaza abazze ani yayise ne mukyala we yaba batambula kukaaka wano tukubalwa muli muddawa lwaki buli obaatusewo Father Luyinda okwogera bino yabadde omutambizi omukulu mu misa ey'okwebaza Katonda ng'omusomesa w'eddiini Vincent Kasozi ow'ekisomesa kya St Bruno Nabusugwe eGgoma mu disitulikiti y'e Mukono awummula emirimu gy'amaze emyaka 32 ng'aweereza. Tuuma ebiragiro ng'atolekaayo n'akamu tuuka okujja kw'Omukama. Father Luyinda ayambiddwako Father Ignatius Kaita ow'ekigo ky'e Kabimbiri ne Father Charles Bete ow'ekigo ky'e Bukerere. Father Luyinda yeebazizza musomesa Kasozi okusiga ku ttaka eggimu kubanga ekisomesa kyatandikira wansi w'omuti nga bwe basabira naye kati alese azimbye Klezia n'abakristu. Twagala okwebaza omulimu gw'okoze. Omulimu Kasozi gwabaddeko gwakuyigiriza kigambo kyali emigigi gy'osomesezza bw'oyambye mu bufumbo obutukuvu nsande ezo ekigambo kya Katonda ky'oyigiriza kwe kusiga kuli kwe tuwulidde mu Vangiri abadde mu kusiga okumala emyaka 3 mu emeka kimanyi kisingawo abadde asiga kigambo kya Katonda okumala emyaka 3 mu emeka wane Nabusugwe ekyesereka nawa ne Buwava n'awalala twagala okubaza Omukama Katonda kigambo kya bulamu kigambo kya kutukuzibwa kigambo kyekyo Omukama kyagambye kireeta ebibala ebya buli ngeri bw'osiga badabetemu mawaffe kati ali mu kusiga wano mu Bukeerere kakati mmwe mumanyi oba ekigambo kigwa ku lwazi oba kiri mu maggwa oba kinaasangayo ettaka erireeta ebiki Mukama waffe Yesu Kristo kyakitunyonyodde bulungi lyekatala lituliko lyekatala ly'abasomesa bano okusiga ekigambo kya Katonda kitukyuse. Abantu babadde musomesa Kasula ebirabo era naye n'abeebaza. Yendedde ddala okulaba n'abaganda bange mwina abali mazima gennyini munjagadde ne mujja mu nvubo ne mujja mu nvubo agenda okuzuuka enswa ezipaapala ne zigenda tezibazise naye mmwe abazze bannange ate nga lwa mukaaga ate nga lwaki nga lwa mukaaga lwandibadde olw'essaani wano wandijjudde naye kati olabira ddala abali wano nti abalibo banno abaddala badde mwebale nnyo mwebalire ddala twekubyeko mu ngalo. Ensonga y'okuwummula n'okusiga omusomesa waffe Kasule Vincent nze Kasule Vincent ndi muzzukulu wa Kasujja Luleke Simba oluuyi lwa maama ndi muzzukulu wa Mbaziire Bulimu nazaalibwa nga 14 Ogwokuna 1954 e Buzimba mu Ggomba mu Bukalaki Parish era gye namalira emisomo gyange gyonna ayonvaayo zijja ekyaggwe 1979 mu Parisi y'Enkokonjeru e Buki. Obukulembeze bwange bw'ekisomesa kyali kiri Luyobyo Sub Paris nga kiri mu Nkokonjeru Paris nali w'abavubuka mu kiseera ekyo nga nkyuka nga okiseera ekyo omusomesa ye Joseph Kyakuwa ye musomesa nga Faaza Matiya Mukasa ye bwana mukulu era gye nawasiza n'omukyala wange oyo gwe mumanyi gwe twabeera naye ku Kimmanje wadde mulwadde gyali eka naye tuli wamu naye omwaka lw'ennyo nakasisise nga Faaza Matiya Mukasa ye yatugatta ng'ennaku z'omwezi 29/1988 ne tuvaayo ne tujja e Bugerere
nga 3/29/89 awo we naweebwa ate okubeera omumyuka w'omusomesa nga ayamba okubeera omusomesa mu biseera ebyo. Obumyuka bw'omusomesa yali Faaza Jessica Myaka, ng'omusomesa mu kiseera ekyo ye Kalwene Losio. Mu 1991 n'entongozebwa obusomesa yali Faaza Matiya Mukasa, ate yangatta enkoko njeru, ate yambatiiza Lukalaki. Ekyo kyewuunyo, yambatiiza Lukalaki n'angatta enkoko njeru, najja Bukeerere n'amutongoza obusomesa. Bannange tusubireko omulala, omuntu n'akuwatiza Lukalaki n'omusaaga enkoko njeru n'akugatta, najja Bukeerere n'akuwa obusomesa. Nze bwe musaba ekyewuunyo nefukamira akikola. Matiya Mukasa bwensaba ekyewuunyo negamba taata kino nga kikutiriddeko, akikola ki? Matiya Mukasa abalala mumusabangako, oba oliawo Mukama naye ali mu kuteeka bululu lwabaki lwabeesimbi, mumusabangako, mugezangako. Nebazakwata mpese olw'okukkiriza okukola okuno okubeerawo. Faaza webale nnyo, webalire ddala. Nebaza abamyuka bange betubadde tukola nabo omulimu. N'abasomesa olungi basibiri baweereza bulungi kubanga bwe babeera wansi abasomesa bano yeseka musobeza abasomesa balungi. Omusomesa byabatanga atuuka, omusomesa yakoze ki? Yabuuse ebisimba yasobola okukola ki? Okuwulira. Tusabe bannange abaana baffe tubatendeke bafuuke abasomesa abanaasomesa olusobola okuba munene. Naye okula ekisomesa ki? Otuuka mu masomero g'otatuukanga akati amasomero gatandise wali onoogenda yuti. Naye bw'oba n'ettiimu enneneko, bw'oba n'ettiimu enneneko omulimu okutwaza. Naye bw'obeera omu. Klezia eno tugimulidde, ezimbiddwa ku mulembe gw'omusomesa Visensiyo Kasule. Ssebo tukwebaza okuzimba obwakabaka bwa Katonda. Ekikulu mu kyo Faaza aliwo nga bwana mukulu yali badde azimba nga bulooka zireetebwa esente omukuŋŋaanya mutwala wuwe yamanya siminti gye tumugula naye byonna enkola yakulekera bantu balala ne bakola. Kinsanyula nnyo nti omusomesa Visensiyo ne Ssaabakristu n'olukiiko ate n'Abakristu n'abantu ba Katonda omulimu gwa Katonda mu kuweeseza ekitiibwa. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Omugenyi omukulu abadde Maria Assumpta-Gidudu akulira abakazi abakristu mu Uganda yonna, ng'ono akubiriza abakyala okukuza abaana obulungi n'obutadda mabega. Kati twafuna omukisa gavumenti yatuwa omukisa ogwo ne tuba nga tulina okufuna ekyansi ey'okwogerako eri abantu ne tubeera nga kiri. Ate naffe mu kyaki bakuwadde space okubira ddala e Roma ewa Paapa amaliita abakyala tulina ne tukola. Naye yatuwadde obubaka ngalaatukomye wano tusafeguardinge human dignity mu bakyala bannaffe, tubayambe, tubakubirize, tubabudeebudde. Era bwetugenda olwaleero njagala abakyala abanyuma mumanyi twe tusinga obulungi mu Klezia. Temwenda mabega, mulimu baffe okugaye mu bubondo oba mukatibako oyoyote eddiini okutandikisa ebifanyiriyo kati abapinda mu mafaaza wano singa teyazaala omwana nga mukutira bulungi teyandikirimu faaza. Abakulembeze okuli omubaka wa Mukono Municipality Betty Namboze Bakireke, meeya w'e Mukono Elisa Nkooyooyo nabo basiimye musomesa Kasule olw'emirimu gy'akoledde Klezia. Nalowoozezza taata wange namuteerako omusajja wali ewa Kisole nga nti akumperengayo ku bintu ku wiikendi. Era muwaayo sukaali omuceere kyavaamu natugira nanti mwana wange webale ekuyomba bwoligendi naye bwe ndi musajja mukulu walibadde ompa sente zange nepingita kyengula
zibula ekyo kati netandika kiyiga. Waliwo n'obwana bw'abanyina zibula ezibuto. Mwami Basekko yali ng'akyajja okundabako nga nange ndi muwala muto. Yajjanga n'enkoko enjokye n'abuwa. Muko pati enkoko. Akamukenga akayombo. Ne lumu bwamwebwekera ne mugamba muko oli tuwadde ku nkoko etambula. So buli nkuwadde enkoko etambula. Sikulwanga mpumulira tampeko ng'ate bw'oyagala bisani. Mukama Katonda akuwe omukisa sewebale nnyo baleta. Ngeneze esinza okukola emirimu emingi n'omusajja wanufu bukeerere buwafa na wano ate nejyaga njatambula era tukwebazizanga saagala kulika naye kiba kitadde mu kuteebazo nga n'ekifaananyi nga tuli ewaka tusanga ettaka 90 tusanga ettaka ly'ewaga. Twagala kwebaza Musomesa Kasule byonna byogeddwa. Nze olw'obudde saagala kuteeka ku bunkenge kubanga emisindaba emitafu gyamuzeda mu kyenyo olw'embeera nga bwe mutwala ate naye tomunenya olw'obudde. Katwebaze bwebaza b'ekitiibwa naye weebale okukolerera Klezia yo, weebale okukolerera omwoyo gwo era nga kiseera kituuse omwoyo gwo gunyumiza ennyama yo nti wakola ebirungi eri obwakabaka bwa Katonda. Kasule Vincent Saalongo, omusomesa wa St. Bruno Nabusugwe Sabo Parish. Banga lyenkoledde obusomesa buno natandikira Buwava, nenkolerayo emyaka egiwera ate kati nkoledde wano St. Bruno okumala emyaka 14. Ekyo nensaba abakulu okuwummula ate nsobole nja kuba nga nsobola okuweereza abakuliju abantumye yonna naye nga mubutongole nasaba okuwummula abakulu ne bakkiriza. Era nebaza nnyo abakristu bonna naddala abakristu benkolaganye nabo, bafaada benkolaganye nabo, naddala Faaza Kaita Ignatius ne Faaza Charles Bete n'abalala bonna betukolaganye nabo. Obuwanguzi bwe tutuuseeko nga nkunga abantu nga mbakulembeddemu okutwala muti guno gwennyini omuwafu oguli wano, naye Mukama n'atusobozesa ne tugula ekifo kino era kyesasule bulungi kyasasulwa ate tusobola okuzimba Klezia eno ennungi bw'eti era nga bwefaanana. Abakristu mbakubiriza baleme kuzikiza, bongere mu maaso, omulimu gwa Katonda gugende mu maaso. Wadde nga nze mpummudde naye nja kuba nsigala kuwabula n'okuwa amagezi okutuukira ddala okulaba nga tugonjoola ensonga zonna ezikwata ku kisomesa kyaffe kino ekya St. Bruno. Do you have a business trip, a study tour, a vacation, or intentions of enjoying the unique tourism sites? We introduce to you Buvuma Palm Resort in Buvuma Islands, a unique place to be for all your accommodation needs with spacious cottages, well suited in a good environment, overlooking a serene ecosystem with a rare view of Lake Victoria right from your bedroom. While at Buvuma Palm Resort, you will be treated to free sights and sounds from different bird species, monkeys, and a magnificent view of attractive rocks, palm oil plantations, boat cruises, forest walk, bicycle riding, among others. Buvuma Palm Resort has first-class conference facilities with a unique taste of foods prepared by experienced chefs. It is located in Buvuma district on the main island near the district headquarters. It also boasts of a helicopter landing pad and a playground. On your way to Buvuma Palm Resort, it's just 88 kilometers from Kampala city centre to Chiindi landing site, and it's 30 minutes travel in a boat to Buvuma. You are welcome as you take the best experience of traveling on the waters of Lake Victoria with the available sailing means with either passenger boats or the magnificent modern ferry, the MV Palm. Buvuma Palm Resort has so far been a dear destination for dignitaries, including prime ministers, ministers, parliamentary committees, but above all, the Katikiro of Buganda, Charles Peter Mayiga. Abantu ba Buganda na ba Uganda bajjeko Buvuma bawummuleko. Waliyo hoteri ng'eno Palm Resort. Bintu bya mulembe. Parents and guardians, here's ADC Junior School, Child Care and Learning Center,
for all your child's pre-primary education needs. Akoze Junior School offers, among other services, introducing your babies to formal education at all levels of kindergarten and pre-primary. The school recruits children from 1 year and above. We have spacious and conducive classroom environment with a dedicated, caring, loving team of teachers and caregivers who are eagerly waiting to give the best care to your child. Akoze Junior School is located 7 kilometers along Mukono Kayunga Road, branching off from Kisowera Town to Mpoma inside Estate 1. For details, contact 0774 595466 or 0703 08 8178. By His grace, we shall. When you come to us, you will not carry any other requirements with you. Scholastic, they are provided by the school, and the meals are also provided by the school. Breakfast and lunch, drinking water, fruits, and fresh juice.